ku Delta District. Baby njagaza kajanja lavu yaffe bagikolemu engombo abaliwo wabula tusinga n'abalijja bagisome mu butabo. Oye masa malungi kabasinguzi Grace nga yabadde ayimbira omwami we Friday Joseph Akiki ate ye Pretty nakafeero Edith Hope naweereza omwami we akayimba ke kamu omwami we Senjiwa James njagaza kajanja lunadi mayinja sample that wasingo bane ku mukolo gwa James ne nakafeero omukolo gwabadde simple gwabadde nice naye ng'omugolo omwami yagabye ebirabe bingi anti musawo bali beyagadde ate bafaanagana ate bwe tunavayo tugende e Forti ku mukyalo oli w'amasa malungi Grace ne Friday tukutuuseeko akawanvu n'akagga ku mukolo gw'abanaffe abatoolo okwanjula kwabe bakuyita okweranga banange beyagadde batulaze engeri gye bagamu ebirabo omugolo omwami bamuyita batya lwaki tebakuba bantu mabega nga bava okubuuza Grace yajanjawaliza mu kidaala oluvannyuma n'alyoka akakasa ababadde beesudiiza ku musajja we Tekujabaawo soko bakakasa kiwedde agenda kukanteeka mu booking. Ngenda kuwa fish ate sikoma ku fish ngenda kuwa abalongo. Nali njagala TV bannange. Nali njagala nange mbereko kuddawuka. Yonna tubisiba mu programu y'okwanjula n'embaga. Musande no saazigenda kwera ku mirimu mpakemu nange Shari